nga aliyanga ali unconscious atyategeera bulungi nze mwambaza nze munaza nze buli kimu nze niwe bagenze mu peas nze mbyoza ebutabika wavaayo otya kama ziba matuufu ebutabika nze natolokayo obutolosi natuuka wano e Kampala nga ndaba alina okufumba alina okwoza alina okwambala kale minana nga tasigira nga gyabikolamu talina mukozi ninga makansigale ne mama wange mujjanjabe tuddeko kemabega olunaku lwe wasooka okukozesa ebiragalalagala wali luddawo nali muto nali taki wali taki wagenda ne maama okumujjanjaba ebiragalaliro byo wabiyigira ttake ng'oli ne maama ng'ogenza okumujjanjaba alive kwe tuli amanya bampita Rimasam oba Mechanic Rabongo kyetaagisa ki gwe mwana Katonda okuyamba olina kuba na kyenkana ky'okuyamba olina kuba na bunene ky'okuyamba anaayamba alina kutandikirawa ansa yino okuyamba tekuliiko muwendo bannayuganda tulekeraawo okuteeka okuyamba ku ssente zokka ekyo nno kikyamu tusobola okuyamba omuntu nga tuyita mu bigambo ebimuzaamu essuubi okumubudaabuda ate ate wali mwavu nnyo atasobola kuyamba tusobola okuyamba nga tutandikira ku siringi 5 Uganda yensi gy'osanga nga ssente zimu baazidibya tusobola okuyamba tutandikira ku siringi 5 gwagamba nti nandiyambye naye siina singa Katonda ampa nenyamba nedda mobile money sindika 2,000 kwoyo akutteko golaba nti yeetaaga obuyambi bwo kale musindikireyo 2,000 oteekeko n'ebigambo tewali muntu mwavu atalina kyasobola kuwa muntu munne tulekerawo okulinda ebinene Katonda by'atannatuwa wabula tuteeketeeke mutima gwa Katonda era tukusembeze gye tuli olwo nno tumusikiriza otuwa ebinene nga tuvira ddala kwako akatini mu kaseera nga kano fenno we tuviirayo MR Live twasalawo okukola kino ne tugamba nti ekimala twagala tulabe ku Uganda empya ng'omwana wa kintu ayamba omwana wa kintu nga talina kyambalako nga tamaze musindika mu bazungu twagala tukuzize ku mwana wa kintu omuddugavu nga ye bwe yakuteeka ku muzungu tukujje tugende nti nedda abazungu bali nabo balinganga ffe nze sijja kulinda mwana wa Katonda atambuza bigere nga yitaga kiniigi na kimu muzungu nedda bimba ne biniigi na 2 buli kadde nja muwangako kimu kubanga kigasa kye okuba ne 2 nga munanga ayita bwereere okuba n'engoye zenjo kyanga ddala ayita bute okuba n'emmere gy'oyiwa kasasiro nga neibawo emanju w'ekikomera kyo ate waagirya tandikirako emmere efisse ku sowaani ogibugumye ogikuŋŋaanye ogiteeke mu mmotoka yo ogende ku luguudo obeeko ne masikini g'ogiwa tandikiraawo weewaawo nze nzikiriza nti Musa bwe yali asala abaana bwe yali abajja mu buddu Abayisirayiri yatuuka n'akoma naye nze nzikiriza Katonda ye yamuyisa mu kaseera ako konna abalabe baali bava eno akomye ennyanja nnene obutenkanika teyakaabira baana b'abantu kuba baali batabuse nabo nga bamugamba tuzzeeyo tubonaabona yakaabira Katonda era n'amugamba kuba omuggo ku mazzi yakuba omuggo ku mazzi ekkubo lyakolwa baasomoka era abalaba we baakoma ina akaseera koyitamu ng'omwana Katonda ali eyo nze nzikiriza yakutonda si munafu nnyo nga bwe yayagala Moses nga bwe yayagala Musa n'abalala naawe bwakwagala kumiikiriza mu katini teweewa butwa tewetta toggwamu maanyi sigala ng'otambula just a little bit longer bwe kimu kigenda kutanninga over omukulu si ntana sebo erinnya lyange era lyerimu wasogera bwenti sokodde mwaliwo omuntu ayakatulaba erinnya lyange nze Kasavu Fred nze mutabani w'omukyala yali omugenzi omuyimbi Evelyn Lagu wamanyiga Evelyn Love
yakulimbye yimba nga ogomanga kasita bakuleka mbulira yimba n'enyimba za gospel nkati nkole ki yimba nyimba nyingi yanga nze mutabani we nga Metani Club nga nnoonyezaako mu kaseera akabadde akazibu nnyo gyendi mbadde struggling na depression ne idleness okubeera idle nga sina kyenkola sina mulimu sina kyakusisoma just ntula butuuzi waka bamuzeeyi wange ninda sapa ekitegeera yamanenga abantu bali beebuuza bakoma okwogerako naawe nga bakututte ebutabika mbadde njagala tubyogere kubanga obujulizi buliwo okukyusa abantu ate tewali bujulizi butta nakiyitamu kyatuukawo kati tuwandiika bitabo about it tusobola okuwandiika nga tukozesa ebigambo oba nga tukozesa bayiro olwaliro tubiwandiika ku mitima gy'abannaffe nga tukozesa bigambo ebutabika wavaayo otya kamazima matuufu ebutabika nze natolokayo obutolosi kale nagenda emirundi egikisuka mugumu ogwasooka bandimitinga wiiki namba nenvaayo bulungi nga ne bandischarginga ne bandika ku CPZ eyo nga mpisa bubi then era nenziramu nenfuna psychosis ne banziza mu wadi basooka kuntola mu private ne bandischarginga then nenzira mu PQ ne bandischarginga then nenzirayo naddayo banziza mu wadi ya PQ then banziza ebbiina ne bagana okunzija paka bantwala mu EDU mu rehab y'omugundi EDU salwayo nnyo nentolokayo nga mpulira kinsuseeko nentolokayo nenvaayo nenzire wa muzeeyi wange watolokayo abasawo sibi watolokayo katuba nkibuuze ntya kuba nakinjagala watolokayo butolosi nga tonnawona nogaba bintamye ntolokayo nga kuba eri nalina abakale nga batumalira bumalizi budde nga mubeera awo byemwakoze ejjo byemuddamu ne leero babatuuza mu session bebasomeseza wiiki ewedde bebazzemu ne wiiki eno babamizisa mpeke buli lunaku kale nze mu perspective yange kwali kummalira budde kubanga abantu kale wentunulira kati wenkirowoozaamu nti ndowooza nti nali mukyamu ne mu kaseera ako wenakikolera naye ndaba bamalira bumalizi budde kibala natoloka nembuuka ekyali ekikyamu kyali kikyamu nnyo nera family yange ngisaba ensonyiwe family yange okusokera nsaba muzeeyi wange taata wange Ssekisonga Andrew Kaggwa ne muganda wange Dennis Sebugwawo ne Okecha Isaac ne family yange okusinga ddala mbasaba bansonyiwe kuba mbayisizaamu kweno jjana gye tubaddeko kuba mama wange yafa kuba natandika ebiragalagala sibayisiza bulungi era nga mbasaba bansonyiwe ekyo kisoboka kuba baleetedde losses nyingi mu ssente nga bali kunze bateeka ssente mu butabika kale omanyi obeerayo n'ogamba bateekamu ssente okyabulayo emyezi 2 nga malwa kisitoloka nembivaamu kuba abantu ndimubatitira ssente zaabwe kyekyantolosaayo nga ndaba muzeeyi wange mutira ssente ne muganda wange mutira ssente nentoloka kakati kasava nani kyabuzayo emyezi 2 okuva kati ate emyezi 2 mu EDU buli kata kumusasula emitwalo nga 2.5 ondoza oba ogiraba sente zo ndewa oziraba sente ziba sente nyingi kati ndaba okwesiteka sente za nyingi ku muntu nganzi bwewatolokayo drugs bwewavaayo waddamu n'ozinywa oba wasooka n'ozivaako azivaako nga ndaba zinziza emabega infact obanza otuuka ebbiina baaba natuuka ebbiina nenga masiriddamu nywanja agambulamu bwange
ninga omanya addiction era getting tempted usanga bakwana bo bali balina edda nga banywa aba smoking era no get tempted no smoking ugina ku pharmacy ogula ka Cosmos no kamera Cosmos senze bilagala ge mu pharmacy babitunda pharmacy babitunda panandi wamala banga ki bwava ebutabika n'otolokayo wamala banga ki nga tobikozesa namala ko ngemeze 3 nasibikozesa nali nzikiriza okubivaako nekati sicha smoking marijuana mu smoking anti wachi smoking marijuana smoking cigarettes cigarettes ne buli Cosmos benzo kusiru ne tramadol ndiro kozesa nimanga uja kunzita amawugwe biki kuba amawugwe ate uja kunzita chi liver tebukolagana na liver nanti bo bukuba liver ate nensigeremererwa kubanga eyita mu bukubi bungi nnyo kola kibikemiko ebyo bikola ki processing ekyo yakala okuwolekera nenganze nagamba nze bulamu nalina bukoowa nalina bukoowa ngamba njagala ekinsitambangu kyekiba kijja nechuvano omnywa sigara usanga kupaketi ya sigara kuliko batadeko omulode wa mawugwenga ina nafa ino sigara niyo sigara tana kema ugwe kuliko babadde enywa naye sigara omunywa kati nze ekyanyamba okuva ku marijuana yali sigara ate ekyanjigiriza marijuana nali njagala ba ku sigara atinenga mu biva ko bino kuddayo ku sigara kakati kasavu si byangu naye ate byangu gwe mwana Katonda omuntu yenna abadde addict bwagamba nga ati namala emyezi 3 nga sikozesa kintu omuntu oyo nabawanjawulo okumala just emyezi ennaku 9 ng'obadde onywa omwe nga togukwatako kiba kitegeeza nti munda muggwe mulimu omuntu afuba era just oba weetaaga kampani nungi okusomoka mu kaseera ako ng'ofuba kati kyangu nnyo okuddayo singa osigala otambulira mu areas ezimu zewatambulirangamu so nze already ndaba omwana ono nga already is a good fighter ennaku 9 nga takozesa byali akozesa omwana ono just yali yeetaagako muntu mukulu mugamba nti kakati bw'oba wali otambulira wano kyusoddekokko wano bw'oba wali ogenda wano kyusoddekokko wano ndowooza ekitaabaawo naye kakati tuli wano okozesa microphone eno okugatta olugere lwe ku nsi n'okukyusa obulamu bwe olwaleero Kasavu agenda kuba omuntu omujja nate era agenda kukozesa olunaku luno ng'ekijjukizo mu bulamu bwe era ali celebratinga nti olunaku bwe luti microphone bwe yantunulamu ensi yanjagala nnyo yampuliriza era nafuuka ow'enjawulo olwo ebigambo byali byogera ng'aliisa abayala aliisa abanaku ayambaza abateesobola abayita obwereere ng'era agoberera ddala ebigambo Matthew bye yayogera mu Bible. Kasavu otoleseeyo butabika watuukira wa ntukira mu bakwano bange tewadda wa taata tewadda mu baŋŋanda ntukira wa mikwano gyange nesooka nekwekeyo nga ndaba bagenda kunzizaayo muganda wange nanoonya olunaku lulamba nga tamanyi gyendi paka mpona wange muta next producer wa music enyimba zange ezisinga yakiro ziproducinga amana mugamba muganda wange muta Deno Fred tuli naye wano eno jangu omukime muganda wange nankima antwala ewuwe netufunamu obutakkaanya obutakkaanya nemuviira nemutambula nemuviira kubanze nfuna obutakkaanya n'omuntu nkuviira buviizi yanyombesa nnyo ngagamba ozemu nnyo ebiragalalagala nemugala simaddandamu kukola ki kubinywako ngamba wabizeemu vakuva nakunywa ebijojo obadde oddukidde obadde ova kunywa biragalalagala nemulekera n'essimu yange nagiconfiscate nga nemutambula nemuviira mutambula nemuviira naye nenzeeyo mu mikwano gyange nenebaka ene baddamu ne bannoonya naddamu nanfuna baddamu okunfuna yantwala wa muzeeyi yandeeta wano wa muzeeyi wange muzeeyi wange angumidde nnyo banga ddene
yawe yantukiza waneno mzee nampa room ewokugenda osula nampa ne beddings vale so bichi ndani kwa berawo mpola nemberawo kompola paka nafuna mulimu ku Pakalasi nenzile machindi Pakalasi nakola emezi mitono nnyo nzira nefuna psychosis ngana bagambye nafuna psychosis anzaire butabika kuno satoloka naberayo bulungi banga nina nobera wiki emunga banfumita empiso nampa makera naberayo wiki natuka ne bandischarginga amalo kundischarginga nzire wakamuli mugwagwao sikyasobola kukola ntudde butuzi waka paka nakati Kasavu tuddeko kemabega olunaku lwe wasooka okukozesa ebiragalalagala wali luddawo nali muto nali taki wali taki wagenda ne maama okumujanjaba ebiragalaliro byo wabiyigira ttake ng'oli ne maama ng'ogenza okumujanjaba yandekayo entaki yandekayo olwomwana gwe nafuna yantwala ewaabwe nga balina omunageria alolinga high grade kale biragalagala kuba olwebigala bingi byetukozesa kati bino ebyokusmokinga marijuana nabitandikira ttaki eni buno benzo bigide mu rehabilitation centers zino zebaze bantwalamu nti osanga omulwadde omulala agamba bigide mu gondi mu rehab mukano gamba olina ebirala byenjagala okugezesa sole ninga byo bya bbeeyi kati nga mole ezo ecstasies za bbeeyi kaweke kamu ka $5,000 osanga omulwadde nagamba gezesa kano kati ate ne mu rehabilitation center omuntu wabatebereddemu avaayo ng'atayiza ebiragalagala ebiragalagala bingi which ntine ola ne Panadol kanyini gwetumira ola abantu abali addicted to Panadol nga tasobola kuva ku Panadol nga ye watamize Panadol taba na mirembe duwave taki wavaayo oti taki navayo nga mama wange mulwadde nnyo nga talina amulabirira nga ndaba abeera kale nani nkola nga muweereza ssente nga ssente zibaawo naye nagenda nadda mu bya Kago bino byokudda e Kampala nga oddayo natuuka wano e Kampala nga ndaba alina okufumba alina okwoza alina okwambala kale byonna nga tasigera nga gyabikolamu talina mukozi ninga makansigale ne mama wange mujjanjabe bino ebyokukola sente njabingi ndizikola nensigala naye wano e Kampala taki navayo nga ne kimuliki yange tenaba kuggwako navayo nga ne residence yange tenaba kuggwako so kyakujja ettake simbeera kubijja wavaayo maama mwana mbeera gye yali alimu nga talina mukwano gwe n'omu amulabirira wakaabirawo yekka wadde neŋŋanda taziina ate nga agenda mudwaliro emirundi 2 buli wiiki nsonyiwa okuwulira kino maama alina baganda abalina basinga anti bange sorry abalina naye simanyi gye baalaga buli omu ali ku bibye ne mu kaseera k'okulwala tebaaliwo saabalabako boziko nga yakalwala awo ndowooza babeerangawo naye simanyi mumanga yali yakalwala nali nkyasoma nali ku ssomero bwenavaayo nze yali amuliko navaayo ku ssomero nze yali amuliko paka we yafa maama ono yatuukanga mu mbeera nga aliyanga ali unconscious atyategeera bulungi nze mwambaza nze munaaza nze buli kimu nze niwaba agenze mu peas nga nze mbyoza buli kimu nsonyiwa obyogera microphone eno eriwo tugatta ku bantu omanyi emboozi zino gwozirabanga ez'okusaaga naye nagga ntuwandiika kitabo omuntu kyagenda okusoma abeeko nekyayiga gwe mwana Katonda ali eyo oli musajja
ozaalazaala abaana b'ozadde b'osuula obeereyo mibanda by'amamotoka bw'ogakyusa ogenda midala gy'embizzi n'olya abayisa obawadde ennyama ojjuza emmeeza zaabwe abaana bo tobafaako oli mukazi weepanka tolina musajja gwe owa kitiibwa ozaalamu oli n'ozaalamu oli n'ozaalamu oli obulungi bukubuzaabuza abaana bo ne famire yo togifaako obulungi bukyakuwaga n'evvubuka akaseera kagenda kutuuka nga bo boogulira embizzi boogulira ennyama boogulira amamotoka abakukozesa n'obasanyusa mu bikolwa by'omukwano nga bonna bakwabulidde ng'ekirina okukutaasa alina kuba mwanawo tuwe nnyo famire zaffe time tulaba omwana ono nze nno emboozi eno nagifunye edda lwakuba nkuyambako gwe mwana Katonda atugoberera oleme kubulira mu kisiikirize kyange naawe obeeko n'engeri gy'ogifunamu mwana mulenzi ajjanjaba maama mukyala ogenda mu periods bwazirika n'akomayo okweyamba buli kimu omwana ono ye yakikola naye twogera ku maama eyalina ba relatives baatuka ekiseera ne bagaa nti nedda olwadde nnyo tulaba towona naffe tukwabulidde n'asigalawo na mwana valuwinga omwana wo ng'omwana ali eyo bazadde bo obeemoolerako bwe bakugambako n'ovuma olina emikwano egikuvuga bira mupango abamu bamafunyiza n'eŋŋuumi obajooga naye ogenda tuuka ekiseera nga maama ag'amasira ebyo ebiwundu taata abalala bonna we baddukidde nga bakwenyinyala nga yabinyiga mwegendereze nnyo famire zammwe maama yazirikanga genda mupizi gwabyoza ne kasava oli mulalamu oli waddala buladi ngezaako kyenzo kale kusi tekuli muntu ali perfect tekuli muntu atugidde 100 ku 100 naye nga righteous nzo kubeera righteous kibeera mu mutima gwa muntu nze nzikiriza nti ndi righteous yadde nina obunafu bwonga omuntu bwa addiction ate mbumanyi ate mbukolako ogenda kukoma tewali muntu ajja kwemu alive wano ng'alina omuze microphone eno etagunuunamu bwe twali tukola channel eno twasiba ennaku 4 ffenna nga tugiwaayo era yafuuka eddagala kino kyoyogerako si muzindaalo lino ddagala lyeritwala addictions obwenzi mukama nanyamba nenfunayo ekirimu nga kiri solid kuba abantu nze mbeera mu Makindi embeera mu Nyanama omuntu yena yali eyo nga alinayo omulimu gwensobola okukola oba mu Kampala oba mu Makindi oba mu Nyanama asobola okugumpa neguntwaliriza ku budde obutalowooza nnyo kuki ku biragalalagala mbere occupied ogenda kugufuna ogwo mutini nnyo ekinene kibadde kyakukkiriza kunyumya mboozi eno maaso ga kamera ekinene kibadde kyakukkiriza nti bannange ebiragalagala mbikozesa naye njagala kubivaako buno bulimu naye butini ekinene kwe kukkiriza omuntu okukkiriza nti nkoze ensobi ne yeetonda aba awangudde olwedde aba awangudde so today wali maama yakuleka ettaka ofunyeyo omukyala yali girlfriend wo yali muna Uganda akututema Nigeria naye yali abikozesa noyiga okusmokinga wali eno nga tosmokinga tokola buli kimu unagenda ettaka nali simanyi nenjaga gyeri nali sigimanyi nti nenjaga baginywa naye we yantwala enjaga yankuba naseka odakika nga 3 nanseka busesi ngamba gwe mwana wo toyina sobola njaga ngamba era sigisobola kanjiveeko nenjivaako naye era nenkeera omwana naddamu n'agula enjaga nga yendoza bye nali nkola nga nywedde enjaga byali bimunyumidde naddamu n'agigula netunywa namalayo wiiki nga nnamba omuwala nemala nenzire nadde Kampala neba gwe twali tuyina gwe twali tufunye omupiira naye yali asmoking enjaga kati neighbor ono naye kati kyanyangwira nnyo okugyeyongeza kuba kati odi neighbor gwe tufunye naye naye aginywa kati nenfuna plaga awo nenfuna plaga newandagirira gyebagitunda notakomanya gyebagitunda nti kati ukira wali mugundi osanga enjaga ukira wano gundi kitobwete osanga enjaga
olone bana bokubira bukubizi nagikuletera ewaka nonamu omutwalo gwo otibwa 5 mu 10 najinga agindeetera nenjega nejjusa olunaku lwonasona soko nywa kunjaga njaga nyonodde bingi nejjusa kale kyekintu kyenejjusa mu bulamu bwange tutandika nejjusa kyantandisa enjaga Katonda yagikutandisa akukolemu olugero olupya oyamba abaginywa. Okimanyi nti waliwo abantu abali eyo nga yagamba sisobola kugivaako ne bwoba ofa. Si kyangu nantera ogivaako si kyangu kuba obuumi bwereeta bwanjawulo naye nze natuuka ekiseera nga njaga kati nwentuuse kati emiso gye banfumita baginkuba buli mwezi bagita benzodiazepam naye kati niwo nyinjaga tenkuba njagala givaako era nywa sigala nze nesigala ngenda muvaako nze nzikiriza nti bwe kimu kisoboka mpozi nga gwe nakyolaba ekirala onankubira soka omukwata wangi oli ovaawa kati olina boda digambe kulete kumoviti nyana makumoviti wali ATM ya Absa kale mlazi wa BBS omanyi gende gende naye bagwe mwafuna otandika okufuna enjaga nga enjanguira okufuna mama nga takimanyiko nti njinywa noginywa niye mama nga eri mulamu nga njinywa enjaga ewaka nenkola emirimu nenjoza engoye nenkola buli kimu nga nze ndaba enjaga egenda kumpa amaanyi agataga okukola nga nze gye ndabamu amaanyi nga ndaba enjaga egenda kumpa amaanyi ag'okukola era nga wenzuuka kyensobola olowoozaako kuba kati aba oli addicted kyensobola olowoozaako kunywa njaga nenywa enjaga nentandika okwera nentandika okusiima nentandika okukoza ebintu nentandika okukoza engoye buli kimu nenkikola nga maze okunywa enjaga naye nga si kyekyali ekituufu yali nafuya bwongo yasafa olwo maama bwe yalwali anolaba nga akulemeredde noga kati maama nemeredde simanyi kyakkola ng'olaba mazima olwanye ng'olutalo lulinganga ddala olukutuddeko mirundi mingi olwo kati otwatuka ettaki ne batugamba transport egenda soboka tukola transport agenda fa mu myaka 2 oba afire mu gundi mu process awonawulira nga kinga mpeddemu nga tumutunga kati omuntu akoze atya so byonna byakuli eri mu transplant nga mukama namu ensigo ekimu kigenda bakiwedde agenda kuddamu atereere tubire nga tugaba n'obulamu bwaffe ffenna transplant yanjiwayo nnyo kati ate ne bagamba kati agenda beera ku dialysis bamufumisemu kifistula muneeno fistula nga bakufumita buli kaseera fistula yatuuka ne bloating nga tekyakola dialysis fistula nga bloating nga tekyasobola ng'omusajja tekukyasobola yitamu awo nawo nempulira nga mpeddemu amaanyi namuzaamu kateta muneeno muno mubulago kateta nazo nezituuka nga zibloating kati okubloating nga tekyavaamu omusaayi era balina gikyusa gize ne bakyusa ne bazza eno nempulira nga amaanyi gampidde nengamba naye ono bannaye yazza gwaki fistula zibloatinga katata tezikyakola bazina zikyusa zizza eno bazikyusiza eno gye bazizizza nazo ziganiddeyo okukolayo nengamba kati fe tugenda kukola tutya
kubanga tuna kadagala ke twagulanga okubulula fistula okubulula ki kaseteno nga ka mitwalo 2 buli tukagula nga mitwalo 2 tukagula mitwalo 2 tukagula mitwalo 2 menya mafe twazza gwaki kasente tugenda zijjangawa ate nga ye mulwadde ayina ogenda ku stage ayimba ndo tunonyeze sente ate nga tuva ku dialysis singo olumu ngadda ku Vox ngatandika yimba ngadda wa nyawo tebatu yiwangayo ngadda ku Papazi ngadda ku Vox ngadda twatambulanga Uganda nga tunonya sente nga antu batu yiwangayo nga batufuwa sente baba nabo balinga bakimanyi kye twalingako antu batu yiwangayo nga batufuwa sente nga era tuddayo mu ddwaliro. Omwana Katonda aliyo mu mboozi eno sofa tulabye omuntu omulwadde eyeetaaga okuwummula naye ng'ensi emusibye emiguwa ng'ate alina kudda ku stage okutaasa obulamu. Nkubira omulanga baganda baffe mwenna abatukulembye mu music industry olumu amaloboozi gaffe gawanvuwa si lwakuba nti tubayisaamu amaaso nedda tubayisa mu maaso tubaagala nnyo era tubawa ekitiibwa naye mulowooze ku bulamu bwaffe mu kaseera ng'ako mulowooze ku music waffe gwe tubonaabonera ebbanga lyonna ddi lwalina otutaasa mazima okubonaabonera ekintu nga ne bw'oba oli mu kaseera akakyasinza okuba akabi tekisobola kukuyamba ddala oba obonaabonera ddala mutusaasire mu kifo ky'okugenda munyagulule ndaba mwekuba eŋŋumi omunyago guzze sente bazitadde waki temutuyamba ne muteekerateekera copyright sente ezo zemufuna ddala tezimala kuteekateeka copyright waki mwazizza mu kuzifuna buli kadde nti akati zize tugabane temusobola zikozesa ne munambika copyright ne mugitusomesa ne mugiteeka mu mbeera kubanga even in love music gwe yalina yekka platforms ezenjawulo zandibadde zisobola okumuyambako okuwummula n'arrestinga nga bwe zimusasula akasente mu music ye neyejjanjaba naye tulaba nti yali alina okujja ssente wokka kwali ku stage bw'agenda okuyimba abalala ne bavuma nti yeerwaza akola amawulire bamuwe ssente ebyo byayitwa kwabalala nti nedda alangirira bintu bingi nnyo naye nga ddala ebisale bisinga mutusaasire tuba lumbagana mu bubi ne tukuba eŋŋoma tubagaye nti munnange bwe ndituuka mu kaseera ako music wange talisobola wadde nakuweerera mwana wange nabonaabonera ki so mwatambula Uganda yonna twatambulanga netugenda ku show wa Sentema wa kutwayita mukama tema tufunamu akamoto ka Motors ke yatuwa ndowooza kasienta nga tuvuga tudde tunonya babana tufuwa sente andenga singa nti shoba tuyise nti baba tuyise nti bashika promoter ya tuyise nga tuyingirawo buyingizi nga nyingirawo ningende wa DJ nentekayo flash nenjuga ne MC nga ibina gwaze MC naye nga agamba tugenda munyiga tunafuna tumunyiga ngera tulawo nga bamunyigawo bunyizi abanyigawo bunyizi tubatimbanga twayingira mama nga abira ku Facebook ku WhatsApp nga nonya show cheri yencha nikate banga limaze simanyi na sima banga limaze ngataliwo simanyi na show chi simanyi maze banga ngasigana na musho ne twagenda nga musho buli lunaku ngatusiba ku show ngatuba bujuko ngatusiba musho ze Kampala seguku nikani wa kama muumuze mirembe nze kubanga zisiranga yo muntu nga ye mulamu bange sanga yo muntu nga mama wange muntu yali muzize kumuze kujendi yali muzira kuba nze yangamba obulamu bwali bwamutamadda naye kyali ensonga yakera era kyageza ko bbera mulamu yali nze kyali kimusikaza nga somukka kyali kimutwaza ku dialysis kuba yasobola okwediima naga sigenda ku dialysis sigale wakamfiire wano kyamusikaza nga akola kyamusikaza nga yalinze nga mwana wange muleseewo nti amulekedde ki era nzira nsimo byonna bye yankolera ne bye yandekera okuba justensi tutuuka kati nze ng'omwana ntuuka nembeera sitaaka nga simanyi kyakukola simanyi kyakuzaako go ge mazima nebagamba oba ngende ebweru ebweru baagenti batubba bubbi otekayo sente zo ne bazibba nogamba oba nzireyo nsome sente za school fees nezikola ki
nezikubula ate n'obudde bugenze n'obudde bugenze bw'okusoma nigamba bankole n'omulimu ne gubula kati nebuuza kati nze mukama nze yanteekawo okipayinza space kivola nafuna ebirowoozo by'okwetta nengamba oba nettebwa essimu neyonge ku mama wange gyali ekitegeera mama wange muloota olwomulota nga ali vivid olwo ekyoto kyenakuba gyali biruma nolota ate notamusanga notamulabawo nga mulabira ddala bulungi nti yeye ale nga si mulwadde nozuukuka ate nga taliiwo zinogamba biki bineeno ng'ali awo muli naye si mulwadde yali ayogeddeko naye mu kirooto sibijjukira naye kyenzijjukira ekyoto kimu nanengenda mugamba ngu wafa dda kinagenda omumugamba naye saa kimugamba namugamba nze mbadde ndivinga mu timeline ndala biki nagera ozukira nga kirooto naye si byangu omwana singa mukama newatwala abantu abalala 10 nakomyawo mama wange ajja bba akinkoledde kati Kasava mu bantu abo 10 ng'otandikira ku nze wandyagadde atwale maama wange atwale mama wani ku bantu abo 10 ng'otandikira ku nze atwalemu wange angamba bantu 10 tutema bantu 10 balala nakomyawo mama wange atwalemu nze sigwe kisitegeeza just kingezako gamba sigeza kugamba nti siri mutemu nti njagaliza abantu balala kufa nijasingezako gamba nti yanuma nnyo nti yafa nga sinamufunamu budde bungi bumala ate nga nkyamwetaaga kuba kati nali mplaninga naye buli kimu kati yali aplaninga kuntwala gundi yaplaninga kuntwala Canada ngali musonda busente atwale Canada kati bina byaggwawo sisana watandikira mzee wange tirina sente nti oba mugagga tazirina era mzee wange tukane mu buli plani zange zonna awuna buwunyi awuna buwunyi tujja bikola kati onseseza wano wetuli ebiseera bisinga oli yagadde koko omukyala n'omwagala nnyo era nimwagadde nakukyawa ng'okyamwagala bakola otya onye abakyala besibe ebimu nebyamaama mwana tuli awo tuvaawo twagala tuve ku kitini tugende ku kinene wakola otya nabeerawo ofuna omukyala omulala nafuna omukyala omwagala nnyo simanyi bana bafuna samwagala kyakoma okwagala kange wekwakoma wali osomyeko kataba akanyuma nokamalako booti kandibadde kakyeyongerayo wali okengeddemu ku mpapula oba wakabikako bubisi twali kataba kosobola kwongeramu mpapula ebekaba kabadde kanyuma katya kankubira ekintu kimu omuntu bwafa guno ogubiri guno wegufa naye omwoyo nti byo kyogera naye omuntu aba afudde tuddamu mulabako tumuteekayo mu ttaka omubiri guno teguddamu kulabika naye omwoyo gusigalako ku nsi nze singa nsobola okufuna omulimu gwa mama wange nandigufunye nembako wengutereka kankubulyawo okugujja era ogenda kugufuna maama wo yatoba ebbanga lyonna bayagala obe bulungi era maama we yafa tategedde nti okozesa ku biragalalagala sibo kiri era kimanyi mbikozesa era kimanyi yamanya nakitegeera yamanya nakitegeera yasooka okuntwala mu rehab kuba mwaka faanana ng'omukyala eyawaayo obulamu bwe n'ebigambo byagamba nga nti nandibadde nafa dda n'enkyalwani obulamu ku bubwo eyagumira ddala isiise yali erumanga ettabbu n'atambula Uganda yonna ng'anoonya ssente bwaki yakuyambeko obeerewo emyaka 2 ng'akyakulabako nga bwakutegeka omwaka faananya omuntu yalwanira obulamu bw'atyo ate okukulaba nga gwe okutta ebiragalalagala drugs eza buli kala weesaanyaawo eyo si bitroyo nga tonanoonya mwoyo guli we guli ddala toli mu kulyamu maama olukwe omwoyo gwe guguli awo gutulaba nakati guli awo guyimiridde tukola naye obulumi bwe yayitamu ayinza okuba nakati yandi ku mutwe nga yanjogereramu obulumi maama wo bwe yayitamu gwolowooza okulaba nga okozesa ebiragalalagala ogivinze up fight nga ye yalwana ne bwe yatuka ku level nga alina kuwummula n'asigala nga tawummudde ku lulwo
olowooza bwakulabanga okozesa eno draga ebisigala nebino nekino nga weekyayo yagala kwesaanyaawo kolowooza oba tobitrayinza obulumi bwe n'olutalo lwe yatandika Namba mu betrays kuba yali agezaako kubeera mulamu ku lwange ate nze ngezaako kufa ku lulwe. Lwaki bannayuganda musasula abantu abalungi obubi? Kati tunanenya munnayuganda ali eyo tutandikira ku nze naawe oli mu kusasula mwoyo gwa maama obubi naye ddala maama we yakola ki ku ngeri gye yakwata? Tena kye yankola nali mwagala. Biragalalagala omukazi yatambula amawanga golobeewo obulamu obusaanyaawo mu bulumi bwe yayitamu kusaanyaawo obulamu maama yakola ki? Tukijje wali lekerawo kulowooza ku bulamu bwe obulumi bwe yayitamu maama ng'alwana. Lwaki yakwateyo emyaka ebiri obulumi? Nze natuuka ekiseera ngamba waliwo zino empiso ze bakuba zino ezitta ngamba nenfuna aginkuba lethal injections zimanyi gye bakuba kalabba nenfuna aginkuba bantaasiza bingi nendowooza kuwala mpala bino ebikalina nendowooza nempalampa ensuuseyo omutwe namirako ne overdose nze namirako ne overdose wette nenfe wawona otya? nagisesema muzeeyi wange yampa amata nensesema. Yategeera atya nti ogamize? namugamba mize overdose. Anti maama yakwogeza yagamba kati kankwogeze nti omize overdose bakutaase. Maama wo takwagala ng'oli mufu, maama wo akwagala oli mulamu otekinge hon her legacy. Maama wo yafa talabe ku copyright. Maama wo yafa erinnya lye teriwandiikiddwako ku kizimbe ekimu. Maama we yafa ebyafaayo bye tebiwandiikiddwako mu bitabo by'abatontome ebimu. Ayagala osigale ng'okyali mulamu n'abaana bo n'abazzukulu obagambe nti jjajja wammwe ye yali ono, ekifaananyi kye kyekyo era twakipreservinga kinsipayalinga obulamu bwammwe n'ensi yammwe. Kakati oyagala kubivaamu obitulekere. Nze nina kale mutuufu ye position gye ndimu nze olwokola wano mwe mubeerawo we mba mugumu naye mba muvuddewo mba depressed kuba mbeera nzekka sina omukwano gwange yenna wane nogonsanze naye mbeera nzekka kati sina gwa kunyumizaako stories zino nga